Ebikolwa by'abatume Essuula 10. Mu Kayisaliya mwalimu omusajja erinnya lye Koluneeriyo eyali omuduumizi w'ekibinja ky'eggye ly'Abaroma ekyali kiyitibwa eky'Abayitale. Yali mujjumbizi wa ddiini, ye n'abantu be bonna nga bassaamu Katonda ekitiibwa. Abayudaaya yabagabiranga ku bintu bye, era yasinzanga Katonda bulijjo. Lumu ku ssaawa nga 9 ez'emisana n'alabikirwa. N'alabira ddala bulungi malayika wa Mukama ng'ajja gy'ali, era ng'amuyita nti, Koluneeriyo. Koluneeriyo n'amusimba amaaso ng'atya, n'amugamba nti, Kiki Mukama wange? Malayika n'amuddamu nti, Katonda asanyukidde okwegayirira kwo n'okugaba kwo, era akusiimye ggwe. Kale kaakano tuma abasajja e Yoppa baleete omuntu ayitibwa Simooni Peetero, asula ewa Simooni omuwazi w'amaliba, nannyini nnyumba eri okumpi n'ennyanja. Malayika wa Mukama eyamugambye ebyo bye yagenda, Koluneeriyo n'ayita babiri ku baweereza be, n'omuserikale omu assaamu Katonda ekitiibwa, era nga y'omu ku abo abaamukuumanga. Bwe yamala okubategeeza byonna ebibaddewo, n'abatuma e Yoppa. Ku lunaku olwaddirira bwe baali nga bakyali mu kkubo, nga banaatera okutuuka e Yoppa, Peetero n'alinnya waggulu ku nnyumba ku ssaawa nga 6 ez'omu ttuntu okusinza Katonda. Enjala n'emuluma, n'ayagala okubaako ky'alya. Baali bakyakitegeka, n'abanga avudde ku nsi, n'alabikirwa. N'alaba eggulu nga libikkuse, era ekintu ne kisibwa wansi nga kifaanana ng'essuuka ennene, ng'ekwatiddwa ku nsonda zaayo ennya. Mu yo nga mulimu buli ngeri yonna ey'ensolo, n'ey'ebyewalula, n'ey'ebinyonyi. Ne wabaawo eddoboozi erimugamba nti, Peetero, golokoka, otte olye. Peetero n'addamu nti, Nedda Mukama wange, sisobola, kubanga siryanga kintu kya muzizo wadde ekitali kirongoofu. Eddoboozi ne limugamba nate nti, Katonda kye yalongoosa tokiyitanga kya muzizo. Ekyo kyaddibwamu emirundi 3, amangu ago ekintu ekyo ne kizzibwayo mu ggulu. Awo mu kiseera ekyo, Peetero yali ng'akyasobeddwa, nga yeewuunya ky'alabye. Abasajja abaatumibwa Koluneeriyo bwe baamala okubuuza ennyumba ya Simooni gy'eri, ne batuuka, ne bayimirira ku mulyango, ne babuuza nti, Wano ewali omugenyi ayitibwa Simooni Peetero? Awo Peetero yali ng'akyalowooza ku ekyo ky'alabye, Mwoyo Omutuukirivu n'amugamba nti, Laba abasajja 3 bakunoonya. Situka okke, ogende nabo nga tobuusabuusa, kubanga nze mbatumye. Awo Peetero n'agenda eri abasajja, n'abagamba nti, Nze nzuuno gwe munoonya, nsonga ki ebaleese? Ne bamuddamu nti, Koluneeriyo, omukulu w'ekibinja ky'abaserikale, omusajja omwegendereza assaamu Katonda ekitiibwa, era asiimibwa eggwanga lyonna ery'Abayudaaya, malayika omutuukirivu yamugamba akuyite, ogende ewuwe, awulire by'ogamba. Awo n'abayingiza n'abasuza. Bwe bwakya enkya, Peetero n'asitula n'agenda nabo. N'abamu ku booluganda abaali e Yoppa ne bamuwerekerako. Olunaku olwaddirira ne batuuka e Kayisaliya. Koluneeriyo yali abalindiridde, era ng'akuŋŋaanyizza baganda be n'emikwano gye ennyo. Awo Peetero bwe yali anaatera okuyingira, Koluneeriyo n'amusisinkana, n'afukamira kumpi n'ebigere bye, n'amusinza. Kyokka Peetero n'amuyimusa nga bw'agamba nti, Situka, nange ndi muntu buntu. Peetero n'ayingira ng'agenda anyumya naye. N'asanga abantu bangi nga bakuŋŋaanye. N'abagamba nti, Mmwe mwennyini mumanyi bulungi nga bukiri eky'omuzizo, Omuyudaaya okutabagana n'ow'eggwanga eddala, wadde okumukyalira. Kyokka Katonda ndaze nga sisaana kuyita muntu n'omu nti si mulongoofu oba nti mubi. Kale bwe nayitibwa, kyennava nzikiriza okujja. Kati mbabuuza, nsonga ki gye mumpitidde? Koluneeriyo n'addamu nti, Ennaku 2 eziyise, mu kiseera nga kino, ku ssaawa 9 ez'olweggulo, nali mu nnyumba yange nga nsinza Katonda. Mu kiseera ekyo ne ndaba omuntu ayambadde engoye ezimasamasa, ng'ayimiridde mu maaso gange. N'aŋŋamba nti, Koluneeriyo, Katonda awulidde okwegayirira kwo, era asiimye okugaba kwo.
kale tuma e Yoppa oyite omuntu ayitibwa Simooni Peetero asula mu nnyumba ya Simooni omuwazi w'amaliba aliraanye ku nnyanja. Amangu ago nze kwe kukutumira era okoze bulungi okujja. Kale kaakano tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda okuwulira byonna Mukama byakulagidde. Awo Peetero n'atandika okwogera n'agamba nti, kaakano ntegeeredde ddala nga Katonda tasosola mu bantu, era nga mu buli ggwanga ayaniriza buli muntu amussaamu ekitiibwa n'akola eby'obutuukirivu. Katonda yawa Abayisirayiri ekigambo kye ng'abategeeza amawulire amalungi agaleeta emirembe, ng'ayita mu Yesu Kristo Mukama wa byonna. Mumanyi ebyabaawo mu Buyudaaya bwonna ebyatandikira e Ggaliraaya nga Yowanne amaze okutegeeza abantu babatizibwe. Katonda yajjuza Yesu Omunnazaaleeti Mwoyo Mutuukirivu era n'amaanyi. Yesu oyo olw'okubanga Katonda yali naye yatambulanga wonna ng'agenda akola ebirungi era ng'awonya bonna abaajogebwanga Sitaani. Era ffe tukakasa ebyo byonna bye yakola mu nsi y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemu. Baamukomerera ku musaalaba ne bamutta. Kyokka Katonda n'amuzuukiza ku lunaku olwokusatu era n'amusobozesa okulabibwa. Si mu bantu bonna wabula mu ffe Katonda be yali amaze okulonda okukikakasa. Yeffe abaalya naye era ne tunywa naye ng'amaze okuzuukira. Yatulagira okutegeeza abantu be era n'okubakakasa nti ye wuuyo Katonda gwe yateekawo okuba omulamuzi w'abalamu n'abafu. Abalanzi bonna gwe boogerako nga bagamba nti buli amukkiriza asonyiyibwa ebibi bye olw'obuyinza bw'erinnya lye. Awo Peetero yali akyayogera ebyo, Mwoyo Mutuukirivu n'akka ku bonna abaali bamuwuliriza. Abayudaaya abakkiriza, abasajja ne Peetero okuva e Yoppa ne basamaalirira. Bwe baalaba nga n'ab'amawanga amalala Katonda abawadde ekirabo kya Mwoyo Mutuukirivu, kubanga baabawulira nga boogera ennimi era nga batendereza Katonda. Peetero n'agamba nti, abantu bano bafunye Mwoyo Mutuukirivu nga ffe bwe twamufuna. Kale waliwo ayinza okubagaana okubatizibwa n'amazzi? Awo n'alagira babatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo. Oluvannyuma ne bamusaba agira abeera nabo ennaku ntonotono.